Yes, munaye Eddie Kenzo yazzeemu okufuna ku ssanyu mwana wattu nno ng'azzeemu okulaba ku muwala we Amal Musuuza. Yazzeemu okumulabako ku birthday ya Maya Musuuza. Maya Musuuza yabadde acelebratinga emyaka gye yaweereza ddala emyaka 9. Amal najja acelebratingeko ne Eddie Kenzo naye nga Rema Namakula amulinze wali eri Amal. Kwaniriza nnyo ku MMTV, webale nnyo kubeera nga weekumira ku MMTV, webale nnyo ku subscribinga, webale nnyo ku likinga, ate webale nnyo kubeera nga okomentinga buli kaseera luteekayo ekintu kyonna kyonna. Webale nnyo kubeera nga ate weekumira ku MMTV, nobeera nga ate gw'osooka okubeera nga ensonga ogimanyaako obeere nga ogitambuzaako n'abalala bagirabeko. Gwatanaba subscribinga wansi awo, womala subscribinga okoonene ku kade ako. Tukimanyi bulungi nnyo omwaka gubadde gugenda mu gwakubiri, Eddie Kenzo nga talabangako muwala we ono Amal Musuuza oluvannyuma lwa Rema Namakula okubeera nga yanooba n'omwana n'amufunira taata we omupya. Naye ate ku birthday ya Maya miracles zatuuseewo ne zibeera nga ate zasobozesezza Eddie Kenzo okuddamu okulaba ku muwala we Amal. Rema Namakula y'omu ku baayagalizza bambi Maya amazaalibwa amalungi. Yawandiise ku Facebook page ye nga mugiraba eri verified Rema, n'awandika happy birthday Princess Maya, may Allah protect and guide you always. Abantu bagambye Eddie Kenzo wandibadde olaba ensonga yonna n'okomyawo Rema mu makaago kubanga alabika agamiisinga afa nnyo ku bituukawo esaidi z'eno. Naye Rema njala okutwala omukisa guno okusiima Rema Namakula by the way olw'omutima omulungi, olw'omutima omugagga, omutima omugazi gwe yalaze okwagaliza innocent soul ono Maya. Rema Namakula yalaze nti Maya bambi talina buzibu bonna kubeera nga ate amwagaliza ebibi, amwagaliza amazaalibwa amalungi, anamulaga nti wadde nali step mom wone bitagenda bulungi naye munaye nkwagaliza bisima byokka, nkwagaliza buwanguzi bwokka obeere nga ate ensi eno osobola okugiwangula newankubadde taatawo yannema nesobola kubeera nga nfumba mu maka ge okumala ebbanga. Bu video nga bwolabye buli eri emabega, Maya yabadde yagezaako kuzina kubeera nga musanyufu nnyo kubeera nga yazzeemu okulaba ku taata we. Nga bw'omulaba awo taata we yabadde alina byamulaga ku ssimu nga Maya ate atudde saidi zaawali agezaako kubeera nga yeekenneenya. Tetumanyi oba Amal amiisinga taata we, naye era kyemmanyi ng'omwana omuwala yenna waabeera era yateekeddwa okubeera nga amiisinga taata we kubanga abawala mubamanyi nnyo ku bataata baabwe ate n'abalenzi nga bwe bali ku bamaama baabwe. Era abawala bo bakwatagana nnyo ne bataata baabwe. So nga wolaba Maya awo ne Eddie Kenzo balina bye babadde bagezaako okubeera nga beeraga. Akafaananyi ako kolabaawo kadda nga famire ekyali wamu eno, famire nga tenasasika nga buli kimu kigendera ddala mu maaso. Amal omulaba yali akyali muto ebyo biseera nga ne Maya bambi akyali muto, nga famire eri mu ddembe, famire eri mu ssanyu. Naye munnaye Dr. Muzagye yava n'akuba Rema Namakula busu n'amumuggyako Eddie Kenzo, era okuva olwo Eddie Kenzo azze ayita mu bintu ebyenjawulo okubeera nga abeera nga yekonsolinga. Yakaabirako n'ebweru eyo n'agamba bannaye gavumenti weeyaayo munyambe, ekintu kinene kintabuseeko, sikyasobola kikonsolinga, sikyasobola kubeera nga nkikwasaganya. Naye munnaye amawulire amalungi gali nti yazzeemu okulaba bambi ku muwala we oluvannyuma lw'ebbanga eribadde liwerera ddala eribadde ligenda mu myaka 2. Eddie Kenzo yavaayo okuyemabegakaawo ne yeekubira omulanga n'ewa minisita Nakiwala Kiyingi n'agamba bannaye njagala kulaba ku mwana wange naye omwana bamunnyima, omwana sisobola kubeera nga mmulabako. Rema Namakula Nakiwala Kiyingi n'agamba Rema Namakula bambi twalira Eddie Kenzo omwana amulabe oba si kyo amateeka gajja kubanga kolako. Rema Namakula yaddamu Nakiwala Kiyingi ekigambo n'amugamba munnaye byabagala natosaayo kikyo
tobeerako byewenyigiramu kubanga tolina kyomanyi. So mbadde nkusaba weekuumire wabweru w'ensonga zino eno kubanga tolina kyomanyi. Abaana abo babiri nga bobalaba awo bambi be bawala ba Eddie Kenzo. Ali eno ku left ye Maya ate akutte ekikebe kya Jessa ye Amal nga bomumanyi nti Amal ye ambassador wa Jessa ow'abaana abato. Rema Namakula yagamba Nakiwala Kingi n'amugamba bambi tolina ky'oŋŋamba era tolina ky'oyinza kukyusa ku nsonga zino eno. Tomanyi kyatuukawo kubeera nga twawukana, okubeera nga omwana mujjayo, so sandiyagadde obeere nga ate ojajinga, obeere nga ate oyingira mu nsonga z'otamanyi. Bw'atyo Nakiwala Kingi naye n'agamba owaayi bagamba nti ebyabagala natossaayo kikyo n'abiviiramu ddala, era okuva olwo Rema Namakula abadde yaganya ddala Eddie Kenzo okulaba ku mwana. Naye olunaku olw'ejjo ku birthday ya Maya abambi Eddie Kenzo bamutwaliddeko ku Maya bamutwaliddeko ku Amal n'agezaako okulaba Amal ono embeera gy'alimu, embeera gy'atambuliramu. Amannya gani nno gabuzaabuza Maya ama kwegamba ogenda okumaliriza ng'ogabuzaabuziza gonna nga nawe kennyini togategeera. Naye nga Maya ye muwala wa Eddie Kenzo omukulu ate Amal ye muwala wa Eddie Kenzo omuto, ate nga ye muwala wa Rema Namakula. Ndowooza ensonga yeeyo nga bw'ogigezaako gikwasaganya. Bannaye bu moments obwo ndowooza Eddie Kenzo walutunulako abumiisinga nnyo. Ebiseera ebyo nga Rema Namakula bakyaliwo bulungi nnyo. Ebiseera mujjukira Rema Namakula yali yakamala azaale Amal ono, ebyo biseera byonna nga era Eddie Kenzo yali ava mu droppinga ng'alina waava omujja ewaka ate amudropinga abeereko byamaliriza. Kwegamba omukwano gwaliwo nga gwa nnamaddala, mukwano gwaliwo nga gwa kimmemmette, mukwano nga mungi ddala era nga gubasaza mu kabu. Naye munnaaye ebyensinga bw'obimanyi, Dr. Hamza naye gye yava n'ajja naye n'akuba Rema Namakula busu n'amugja mu maka g'omusajja, n'amugja mu maka g'akaana k'embaata. Okuva olwo akaana k'embaata katukabiridde bannaaye. Naye munaye ndowooza kazzeemu okuseka olunaku olwaleero, bwe kazzeemu bambi okulaba ku muwala waako abadde yakabulako edda. Eddie Kenzo alina abaana banyirira bulungi, abaana batukula bulungi nga bw'obalaba awo bambi. They are very beautiful daughters. So Eddie Kenzo abadde ebiseera byasiiba na Maya yekka nga Amal takyamulabako. Naye tukusanyukiddeko wamu naffe Eddie Kenzo. Kasuubire nti omutima gwo kati guteredde. Byebyo nno ebiva sayidize eyo, weekuumire wano ku MMTV tugenda kuba tukutuusaako buli nsonga nga bweru. Kola kimu kya kusubscribinga ubeere nga tutambulira wamu.